Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo. Ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira ng'awo omuddu wo owuwo ku bubwo. Baana ba Katonda, mbalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Nnyonyi yaffe eya wiiki eno, kireke kiyite oba kyesonyiwe. Kireke kiyite oba kyesonyiwe. Kumpi buli muntu ku nsi, baana battu, ayita mu kusoomoozebwa, okugezesebwa n'okumalibwamu amaanyi. Ekyo kiyitwamu kumpi buli muntu. Baatukola era batukola ebintu nga bw'oteegendereza n'obyesibako bisobola okukufuukira obutwa, okukumalako eddembe n'okukumalamu amaanyi. Bw'oba ddala ng'oyagala era ng'oli mumalirivu mu kugoba ekirooto kyo, olina okuyiga okusonyiwa n'okwesonyiwa osobole okugenda mu maaso. Baaba kite, kiveeko ogende mu maaso. Let it go. N'Omukama yakimanya era yakyogera nti okuwaayirizibwa, obutategeerwa, okuliibwamu enkwe bijja kubaawo. Naye engeri gy'obyaŋŋangamu, gy'obitunuulira n'obyesonyiwa yejja okuyamba ogenda mu maaso. Ebirungi bingi nnyo ebikwekiise mu maaso n'Omukama byatukolera, nga singa twemalira ku bitumalamu amaanyi tuyinza okufiirwa biri. Nabagamba era nkiddamu nti obulamu bw'ensi bwa mulundi gumu. Don't spend all your time lingering on the negativity around you. Abalungi, ebirungi era ebisanyusa bingi nnyo mu nsi muno by'oteekeddwa okusanyukiramu ng'okyali mulamu. If you don't heal from emotional wounds, you will bleed on people who totally had nothing to do with it. If you don't heal from emotional wounds, you will bleed on people who totally had nothing to do with it. Bantu bameka abalina ebiwundu ebigaanya okukala nga biva ku bantu ababakyawa, ababalyamu enkwe, ababawaayiriza, ababayiwa, ababazaalamu abaana ne babasuulawo, be baawa emitima gyabwe ne bagimenya, abaana abaatulugunyizibwa mu buto, n'abalala bangi n'ebirala bingi nnyo mikwano gyange. Ekyennaku, mu kifo ky'okukkiriza nti yes kyaliwo, kyankosa, gundi yannumya, wabula sigenda kwesiba kwekyo paka, for I have to move on. Odda mu kuzannya katambi buli lunaku ak'ebyo gundi ne gundi bye bakola. Ebiwundu mu kifo ky'okuwona nga biddamu biyubuka, ng'otambulira mu nnaku eyo, mu kulumwa okwo ne mu kwekubagiza okwo ennaku zonna ez'obulamu bwo. Oluusi nga neyakutuusaako embeera eyo ye yagenda dda mu maaso. Ekibi era ekyennaku mu kino kyonna kiri nti singa ekyo tokita oba tokyesonyiwa, omulaba asobola okukyeyamba n'akuttira n'emikisa gyo gyonna oba ebirungi ebikuli mu maaso. Olaba bw'ofuna omuntu omutuufu naye olw'okuba eyasooka yakumenya omutima, ono n'akulema okwagala n'okwesiga, anti olwo ng'okitwala nti bonna bwe bamu, bonna bwe batyo. Bw'otayiga kuta, kusonyiwa na kwesonyiwa, ogenda kumenyeka nnyo era otambulirenga mu bulumi obwo buli yonna gy'onoolaganga.
bw'oba tokimanyi tulina abantu bangi abali mu malwaliro abaweddeko ennyama abafunye different disorders nga n'abandi bagudde n'eddalu lwa butasonyiwa buteesonyiwa na kulemwa kuyiga kuta na kweyongerayo. Father, nze oyo ku kye yankola siri musonyiwa. Father, nze oyo ne bwe mulowoozaako bulowooza mpulira njagala na kusesema. Kati gwe weebuuze mukwano gwange nti mu ebyo byonna ani abaluuza, ani afiirwa mu kintu kino? Nange nkimanyi bulungi nti bangi tulina obulumi obw'enjawulo, ebiwundu bingi ebiva ku bye batukola, bye batukoze ne bye batuyisizaamu. Wabula tulina okumalirira n'okusalawo nti tetugenda kufuuka baddu ba byafaayo byaffe bankaddemu. Olina okumalirira n'osalawo nti togenda kufuuka muddu wa byafaayo byo. Mu kino twetaaga enneema ya Katonda era abanaawuliriza munyeenya eno nga mwetaaga okuyambibwa. Tulina essaala gye tugenda okufuna mu maaso awo, naye nga byonna kitandika naawe wennyini. Manyi bulungi nti waliwo babboosi abayisa obubi ennyo ababali wansi olw'okuba nabo baba bayisa bubi gye baasookera. Wabula munnange ggwe ali mu kikola teweerabira nti oba oli awo abo b'oyisa obubi kati mu ngeri y'okwesasuza bambi si be baakuyisa obubi luli era tebaaliyo kite. Mu mazima bali mu kusasulira bbanja lye bataalya baabuwe. Omwana w'omusajja oyo gw'otulugunya olwa bbaawo byakukola laba baabuwe. Laba bwasasulwa, laba bwali embooke ezaali badde eza bbaawo. Kati omwana yazirya embooke za bbaawo. Olaba kye baakukola bw'okikola abalala nabo bwe batasonyiwa na kwesonyiwa ne basalawo kikola abalala. Olaba bw'ofuuka ensulo y'okusaasaanya obutwa n'okulumwa eri abantu bangi lwa butayiga kuta kwesonyiwa na kusonyiwa. Father, naye kyoyogerako okitegeera. Omanyi abantu abo kye bankola. Omanyi abantu abo Father bwe banjolonga. Ye mmanyi kuba nazaalibwa mukazi nga ggwe era ndi mu nsi nga ggwe. Niyinza okukugamba nti nfunye omukisa ku nsi kuno okutulugunyizibwako. Nafuna omukisa okutulugunyizibwako, okuliibwamu enkwe, okwegaanwa n'okuwaayirizibwa. Nfunye omukisa birabako ebyo. Oluusi nno nga n'abakikola si beewala wabula abakulikulusegere by'oli oyita mikwano gyo. Mu bino byonna njizeemu kimu ekikulu nti bw'osonyiwa era ne weesonyiwa n'otasigaza biwundu ku mutima, n'otawoolera ggwanga era n'osigala ng'ogenda mu maaso n'obikwasa Omukama, ye awoolera eggwanga ku lulwo ate n'akusasula olw'okweyisa bw'otyo. Omanyi lwaki? Kuba oba ozannye omupiira nga ye yennyini bwe yaaliguzannye era bwe yaguzannya mu bulamu, mu kubonaabona, okufa awamu n'okuzuukira kwe. Si mulimu ogwo kwesasuza abantu abo. They hurt you once. Don't allow them hurt you again by holding on it. Sorry. They hurt you once. Don't allow them hurt you again by holding on it. Buli lw'okyesibako oba obawadde omwagaanya okusigala nga bakulumya. Buli lw'osigala ng'ekintu ekyo okyesibyeko beesibyeko oba obawadde omwagaanya okusigala nga bakulumya, togubawa. Gundi oyo yali omwagalwawo, eyali mukwano gwo, yava mu bulamu bwo era kyakuluma. Yes, kuba naawe oli muntu. Naye ate tokyesibaako, si kubanga akufuukira omuziziko okukulemesa okugenda mu maaso. Ekiwundu ekyo
olina okikkiriza kiwone ate olyoka oggulewo oluggi olw'emikisa emipya. Mu kitabo ekitukuvu Peter yabuuza Yesu emirundi emeka omuntu gy'alina okusonyiwa. Yesu yamuddamu nti yamubuuza nti emirundi 7. Yesu n'amuddamu nti si 7 wabula 7 emirundi 7. Kati eky'emiwendo sooka okiveeko. Wabula yali ali mu kumutegeeza nti alina okusonyiwa buli kaseera, buli kadde obutakoowa ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Ate nga bwe nabagambye, buli bw'osonyiwa gw'osumulukuka gw'otoowolokoka. Yesu yali ali mu kutuyamba buteesiba ku nsobi ze tukoze n'ezitukoleddwa abalala. What I have learned is that the world is full of wounded people who have not dealt with their past. Abantu abayise mu mbeera ez'enjawulo n'obulamu obw'enjawulo. Abantu bayise mu mbeera ez'enjawulo n'obulamu obw'enjawulo. Bangi bano balina obulumi bwe baagaana okweggyako. Kati wano ojja basanga mu bifo eby'enjawulo, mabaala, maduuka, mu butale, ojja basangayo boogera ebintu ebikunyiiza era ebikukuulako waya. Abamu bayinza n'okusanga ewuwo oba gy'okolera ne batokomoka omugambo ne weewuunya. Kati bw'otayiga kwesonyiwa nabutayingiza bintu ng'ebyo mu mutima gwo, omaliriza ozimbye, owaze, onyinyibadde, eddembe nga likuweddeko. Kati kuba akafaananyi nga buli wiiki ofunayo akunyiiza era ng'omutereka mu mutima gwo. Olaba bw'oyabika. You may not be able to stop the offense from coming, but you can stop it from getting down in you. I'm saying that you may not be able to stop the offense from coming, but you can stop it from getting down in you. Bye boogera biwulire naye tobiwa mwagaanya kukuyingira. Mwenyaawo bumwenyaawo oveewo weegendere. Kino nkikubuulira. Ogenda kutuuka wala era ojjanga kubeera musanyufu singa oyiga okuleka ebintu biyitewo ggwe weeyongereyo. Kino kyennyini kyekyawanguza Dawudi. Ng'omuvubuka omuto kitaawe teyamwagala era teyamukkiririzangamu. Era y'ensonga lwaki yamusindiikirizenga eri kulunda mbuzi nandiga by'okujja, teyamwagala kitaawe. Kino kyabaawo paka Samweri bwe yajja mu maka ga kitaawe. Mu baana bonna ne mubulwa Katonda gwe yali alonze. Olwo kwe kuyita kali ke baasuula eri akali mu ttale Dawudi. Dawudi yalinyiigidde nnyo kitaawe ne baganda be kuba bambi baamuyisaamu nnyo amaaso, baamuyisa bubi era baamujereegereranga nnyo. Era mujjukira bwe yajja ng'agenda okulwanyisa Goliyasi, mukulu we bwe yatandikirawo okumujerega n'okumutyoboola mu maaso ga bonna abaali bakuŋŋaanye. Dawudi olw'okuba yali amanyi bulungi ekyama ekiri mu buteesiba ku mbeera, yavaawo buvi n'atambula. Tiyamumalirako biseera na budde. Singa teyakola ekyo n'addaawo okwereega ne mukulu wo, boolyawo tiyandiwangudde Goliyati era twalibadde kati situmwogerako. Kyekituufu taata wa Dawudi ne muganda we tebaamuyisa bulungi. Yes. Kino kimanye mukwano gwange, togenda kukaka bantu kukuyisanga bw'oyagala oba kwogera by'oyagala. You are not going to force them. Togenda kubakaka kwogera by'oyagala oba kuyisanga bw'oyagala. Tekigenda kubaawo. Olina kuyiga kwesonyiwa, kusonyiwa osobole okugoba entuuko yo. Kuba obudde olina butono. Ekimpa essuubi n'essanyu kiri kimu. That God is going to vindicate you in front of your enemies.
God is going to vindicate you in front of your enemies. Katonda agenda kukuyimusiza agenda kuyimusiza na kusasulira mu maaso g'abalabe bo, ate tagenda kukikolera mu kyamu ba mu nkukutu, wabula agenda kikola mu lwatu nabo bennyini nga balaba. Ngambye Katonda agenda kukuyimusa na kusasulira mu maaso g'abalabe bo, ate tagenda kukikolera mu kyama wabula mu lwatu nga nabo bennyini balaba. Abaali baagala okussa wansi bagenda kubaawo ng'Omukama akuyimusa, ng'akutwala wala, ng'akwambusa amadaala. Dawudi bw'amala okuwangula Goliath, abantu bonna baamuvunnamira. Katonda waffe amanyi kye bayita okutegeka, okukutegekera oba okutegekera abamwesiga emmeeza ng'abalabe baabwe batunula. Nsaba mukwano gwange kite kati, kyesonyiwe, sonyiwa, otandika okulowooza kubakuwa n'ebikuwa essanyu. Weeyagalire mu nsi muno munnanga, akadde koolina mu nsi muno keeyagaliremu, ne mu ggulu oyanirizibwe ng'obwensi bukomye. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bambi abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paati ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko kubakuuma ate gubasigaleyo kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.